kati bw'otunuulira ng'omwana oyo abantu abakoze ebintu ebyo ku mwana oyo nga weebuuza kiki ennyo kye babadde batasobola kwesonyiwa. Kiki ennyo omwana oyo ayinza okuba yazuukiddwa oluvannyuma lw'ennaku nga 2 naye abamu ku bo tomanya abakikoze bayinza n'okuba nga ate bo baabaziise n'okusooka omwana nga tebannamuziika. Kibaawo omuntu yeewaanira mu kintu n'agamba ako kakalibbala taba kubanza senga tekaliiwo. Gwe Katonda. Kati ne weebuuza okusaaba kakalibbala ewa mwami we kiki kyaki oyagala mwami oba ng'olaba tekirina na weekiva so nga ate babadde basobola okubeerawo bombi nga kakalibbala weekali n'akajaketi kaako nga tokasiiza enziro. Ekyo bwe kyandibadde tumala gagenda waka wa muntu kuba ebintu bikyuse. Bintu bikyuse bino abantu batambulanga eri omuntu ne bamuyita bannange Malenge dabeyo jangu tulye. Ffe twalinanga mwami ku kyalo eyo ng'akyama ekisungu ng'akyama era nga ffe tumumanyi ate nga tayiminga omanyi ojjukirwa ku mupunga gwe twayogerako gwa box. Omupunga bagufubanga ne guwamba ekyalo kyonna. Kati guno ogw'ennaku zino tegukyawamba naye guli baagugiranga effumbiro lya jjajja lidempita nga liri eri. Kati ng'omupunga gwe tebannasala kuleeta eno gye twaliira nga bagukuba eri mufumbiro bukiyungu akawo ne kawamba ekyalo. Box ne wamba ekyalo. Naye ngenda kufumbira ku mupunga ogwo ku Valentine. Mukwano kikola nzika nfumbira ku mupunga nga nitolwa Hagayi agobye mwaka mmonde. Siri kwerabira. Kanfumbireyo omupunga ku Valentine. Ne guli gwe nyini. Kakati nalongoosaamo. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. Thank you so much for watching, sharing and commenting. Tukyali mu mwezi ogw'ekyo love ate nga tuli mu love n'okukola omuntu tekitiraga nti no ono yalina okuwa gwe ogabako ddi. Oyinza obutakaba physical ebintu biri physical naye ate ng'ogaba love. Spread more love. Bannayuganda tweyagale. Buli oyagala neighbor nga bwe weeyagala Mukama ayongera okuwa omukisa because n'amateeka ekkomi gagamba yagala neighbor nga bwe weeyagala. So before you do something bad to yourself, to your friend, first think about it. Ogaye singa Mukama naye teyampa mukwano nalibadde kino mukituukako singa Mukama tanjagala ku bibi bye nkoze yalibadde ampa omuka gwenzisa. So whatever you think about Mukama byakoledde ebirungi, spread the love. Lekerawo kubanga twagaliza tweyagalize ate Uganda is going to be a better place. Mwami wanika vaawo ndye alika clear soup naye kyakakola babale kuddamu kukkiriza kujjako kubeerako ku RKB to share with us. Thank you so much. I'm happy to have you again. Nange neesimye nnyo okuddamu okubeerawo. Yes, naye ng'oli wala. Wange DOP nange simanyi plan kikyateekawo DOP. Sikimanyi DOP. Oyala twawula kiki? Bagamba until death do us apart. But are you deaf? Ndaba n'empewo ekinyweseza kasupu akawewo nga kampiseemu. Katala nkwe bugumu Mukama wange si wano. Naye abantu basiima nnyo ekyo gye twasembayo okukola ababiri nakati webale bazzaayo mu budde bwabwe buli obw'obuto obwa John Jones abantu bakola corrections ne bagaba biri eri John Jones Dingo Man yali nga kagaali na kyali kiyitirivu so n'abaavuma abo tuboogereko naye lwakuba nali maze okyogera nti ekimu ku bintu ebizibu ku social media kuno be bantu okwogera nga bwe baagala. It's okay. Freedom of speech. Freedom of speech kituufu kibeerawo bwe kirina okuba naye abantu tebamanyi oluusi bintu ebirina kutambula ensi bwerina kutambula akwadira akagaati abange kyova olaba olwit kyova olaba nti tubeera n'amawulire ag'ennaku abantu ne bagasaagiramu ne tubeera kati ngono omwana eyafudde nti wadde yafudde kadda katono nzemu okukutereeza sonyiwamu katono nnyo kati awo ebyo tebigendako kwebiri DOP yamanyi kyalimpa kano kankasibe bwene DOP bwomanyi kyolimpa kyawani ku bonna mini DOP yalimanya kyalimpa nti kyembadde ngamba nti
omuntu n'atamanya bigambo byalina kwogera kibi nnyo. Omwana gwe njogerako yafudde ye Diana Sky gwe bagamba mbu bamutemudde ekigambibwa mbu yatemuddwa. Ekituufu kiri nti batemudde mutemule ku byonna ebiriwo, yatemuddwa butemulwa kuba bagamba nti yatugibwa n'oluvannyuma nekimuviirako okufa. Naye kyanaku naye abantu okukisaagiramu omuntu bw'aba afudde bannaaye, omuntu aba afudde. Yensonga lwaki olaba nti edda ne bakadde baffe, nze nalina jjajja wange yafa myaka nga 3 emabega, jjajja Lovinsa Namatovu. Mukama mumuze emirembe yampitanga muzungu ow'ejjokolera awo Mukyala Kawuma. Mukyala Kawuma. Naye jjajja Lovinsa yannyumiza olumu nga tuli bato, nali ngenzeyo okuwummulirayo kati ne mbawulira nga banyumya ne bakulu banne nga bagamba nti waliwo yali afudde ku kyalo kati naye nga bali mu kwewuunaganya, balina gwe beewuunaganyako ti alimba naye teyandikikoze, yakisussizza ekyempalana gye baalina neyafa. Kati ng'ono kyeyakola kye baali bamunenyeza, yakwata enkumbi naggulawo oluggi lw'effumbiro nadda emmanju nawalakata n'alima bw'ati enkumbi emabega w'effumbiro. Kati bwe nkibuuza jjajja nti lwaki yakikola, nagamba kyeyakoze si kibi, bwe kirina okuba. Ekituufu babaddewo ku kyalo nga tebakolagana nga beewalana. Naye nagamba nti mu Buganda omuntu bw'aba yakunyiiza nga afudde, ng'owulira olina kwegamba omuntu bwe yabanga afudde temulima. Twafiiriddwa teri kulima. Yalinga sayini eraga nti nno waliwo afudde. Tebeerayo kulima, ebanga tebeera mikolo. Kati ono yali afudde ng'ono akutte enkumbi n'agenda alima emabega w'oluggi lw'effumbiro. Abaganda bwe bakikola nti waakiri bw'obanga oteekeddwa okulima nga gwe ekyokufa kw'oli tokitutte nga kikulu, okikola emabega w'oluggi. Naye kakati bano ababeera ku social media ennaku zino taba na nsonga nnyo, atandikirawo ne bakibalaatiramu. So nga ate kyajjidde mu mwezi ogw'omukwano. Omwezi ogw'omukwano nga bw'otandise nti omuntu ne bw'oba tolina nnyo kirabo kyakumuwa. Wakiri spread that love. Kolayo ekikolwa ekyomukwano. Kolayo ekikolwa ekyomukwano. Nga Yesu yayagala ekkanisa. Butereevu. Naye abantu tebakimanyi. Naye weetuli ate kirabika. Toyogera kakofiirako. Era nayagadde dde okukasaba kuba mpulira okwange empewo empiseemu. Buli omu asigala byeyambadde nga tuva eka byaba asigalamu. Naye ate nga bitambudde bitya, okyatwalaganya. Tebibadde bibi. Mukama mulungi. Tebibadde bibi nnyo. Oyogedde ku kintu ky'omwana Diana. Nendowooza ku obaana abawala, kubanga omwana oyo yafudde mu myaka mito nnyo ddala. Actually nze nasoose okulaba amawulire g'omwana oyo nalowooza ku muzadde we. Ne nga maama we bambi abadde owawa gye bali batuuse mu myaka gye bagenda otandika okumwenyumirizaamu. Emyaka emito egyo myaka 2. Olaba nti egyo emyaka omuzadde atandika okukola nga alina mukulu munne, bannyonnyolegana, banyumya basically nti olusansa n'omugamba mami enjala ekuluma nkweterewo kano mami nyina kino nkikuwe. Era babadde banyumya okusinziira ku bitono bye nawuliddeko. Omwana abadde ayamba maama we, abadde ayamba ne baganda be, abadde alina bato abalala bayamba ne ku kyalo. Kati bino ebirala bino bye tubeeramu ebyokujajinga abantu, omuntu osooka n'omuleka n'olaba si byaffe kuba ffenna yafudde, buli muntu wano nga yafudde tebulayo abaakulinako. Buli muntu wano nga yafudde tebulayo Yesu yafa. Olaba ne Yesu yafa. Era ne bamutandikako. Yesu si Yesu. Yesu kyaba Protestant. Yesu mwami wange gwe wankyusa. Anti kati nkyayiga Yesu. Oyogedde wali n'obuuza bibadde bitambula bitya. Nina ekintu ekirala kye njagala kiri nkireese nga kyakulabula tujja kukiddako engeri gye tuli mu tayimu ey'omukwano. Naye nange kimpadde omukisa kino ky'obuuzizza okubuuzaako ekirala. Omwaka guno bwe gwali guggwako nina nange ekyangwako ekitaali kirungi nnyo. Essimu yange teweebuzabuzanga atamanyi. The interviewer. I am the host. Olinga mambo oleese omuntu wanjawulo. Buli omu asigale mu character. Ekyangwako kye njagala okugamba kuba kati gwe si kigambo. Nkigamba tulaba. Nina okureactinga nga interviewer. Yandibadde. In fact twandibadde tukinyumya na babiri. Nti mba ndi ewaka
ku kyalo nali ku kyalo sawa nga 10 kitundu kwasa tumulumulu ennyini nga sawa nga 10 kitundu nga mukyala Bwanika ankubira essimu angamba nti abasirikale baali bazze waka nga beetolodde ennyumba ate nga balina amaanyi mangi bali very aggressive ngamba ye lwaki baagala ki so nkebera ku kamera za ssimu bwe nti kasigale nga njogera empigi ku bikondo nkebera ku kamera z'essimu ngenda okulaba mu butuufu nga bangi epatro nga zizzenga 2 nga kuliko n'emmotoka entono nebuuza kiki baali banjagaza naye tali wano nga tulowooza oba banoonya Bobby gamba tali wano ebyo wamaali yali tasobola byogera ebyo omutima gwali tegumuliimu ttwa adduse mangu abunye ennyumba yonna bagisibye bayingira kaakati naye lwakuba bano baasussaamuko ku maanyi naye ndooza n'akinyonyolako edda ajja kukiddako kati bwe bajja ku mitawane gyaliwo nembeera ku bino bye naliko ku kyalo ekyannyamba nali ne chairman w'ekyalo olw'ensonga ze twali tulimu ku kyalo wabbali so kati bano kirabika enzija yaabwe yali ebalaze bajja batracking okusinziira ku ssimu nga bwe tugenda okuwulira mu maaso awo of course gwe nga bw'omanyeera sagala nyonyanye mutwe kivula banja kuba nkujjukiza nti gwe nga bw'omanyi so bajja batrakingira ku ssimu kati bwe mala okulaba bwe nti nga bali neŋŋamba mikwano gyange be nali nabo nti omanyi tulinye emmotoka eno gye tulina wano tuvuge nga tudda ku poliisi eri okumpi netusalawo tuvuge nga tudda ku poliisi meanwhile ku kyalo ne kubeerako neighbor wange eyalaba eyayanguwa mangu nankubira naŋŋamba waiki ekiri ewaka mugamba nange sikitegedde naye nambuuza oli ku kitundu nemugamba ndi ku kitundu nagamba atosooka gendayo kaŋŋendeyo ndabe nemugamba mbadde nsabye ne chairman aŋŋendereyo kati atuukayo anaasanga abasajja amaanyi ge baali baleese babuusa ekikomera oba ne geeti baginyenyeza bagudde munda eri firimu otyo made in Mpigi so okusala olugero oluwanvu ennyo ebimu mbibuukamu omuzungu bakyalina mu kunoonyereza nti ne bayingira ono bw'atuukayo yasobola okwogera n'omukulu omu ku baaliwo eyali abeka nga yaduumira ekikwekweto n'amugamba nti tunoonya muntu wa nnamba y'essimu eno ennamba y'essimu eno waliwo obubbi obwakolebwa kati ennamba y'essimu eno ekiro ekyo neekubira omuntu ono eyabbibwa ng'emutiisatiisa ng'essimu eyogerwako gye balaga ono kuba ono mukwano gwa neighbor wange ng'agimanyi bulungi nnyo yeeyange so ankubira ngamba nti CBS essimu yo bagamba erina omuntu gwe yakubira ng'emutiisatiisa ate nga bamubbye sente eziwerako bulinga mu 2 n'atampaako otyo gwe sente weebeera tebula era sente ezo zibeekubeerawo kuba naye maama zaali nyingi ne bakama bange abamu nyingi engeri bazoogera nyingi so zaali badde zikola noise ezaali badde zikola noise so nenvayo kati anyway okumaliriza wonna nti kasita omukulu oli gwe yayogera naye yamutegeeza nti baali bavudde ku poliisi namutegeeza ku poliisi we baali bavudde ate essimu y'omukulu atwala ekitundu ekyo nga njirina so nkubira omukulu mweyanjulira mugamba nze Charles Bwanika Sensuwa kati ngattako nti Sensuwa yagira nagamba ani konze Charles Bwanika Sensuwa nti yes nga tannabagattako ekyo nasooka nze Charles Bwanika Sensuwa nagamba yes nagamba naye yogera mangu ndi mu operation kubanga njogera yogera ku New Year's 31st nemugamba ye kale nemugamba afande abasirikale bazinze ewange naye simanyi kye banneetaaza kyava ddamu nambuuza ogambye gwani konze Charles Bwanika Sensuwa naga Sensuwa konze ye nagamba oli luddawa nemubuulira we nnali nambuuza osobola okujja ku CPS kanjogere ku CPS kuba CPS neye Masaka ebeera CPS neye Jinja ebeera CPS nemugamba yensobola okuvuga nentuukawo nampa ebbanga nange nemuwa netuvuga emmotoka eno gye twali tulaga ku poliisi okumpi netusalawo tuwete nga tudde eri mu byonna okuwumbawumba olugero essimu yange nga kino kiyinza okutuuka ku muntu omulala yenna atuwuliriza oba atulaba essimu yange bagikola kye bayita tikiteeberezebwa nti bagikola kye bayita cloning kubanga ekyo oba mu Luganda nkinyonyole ntya bagirippiza ekikola kitya essimu yange we yali
kuba essimu gye bakozesa bagikuba sawa 8 gwa kiro bagamba nagikuba 8 gwa kiro essimu yange yakuba ku y'omwami oli okumutiisatiisa ku sawa 8 ogw'ekiro nga sawa 8 ogw'ekiro ndi sure nali sebase naye ngamba kati bali nali sebase nyiza okuba nina ekirala wali weebase sawa 8 ogw'ekiro tuli sure twali twebase ebyaddala nga twali twebase sigamba nti waliwo nnyo ekyali kitupakusa mu tayimu eyo tubeere tetwali out kuba sawa 8 ogw'ekiro olwo twogera ku lunaku teweyonyonyolako bingi kakati kati nga bagamba bagikroninga manyi wenkyogera abantu bayinza okinoonyereza ne bakifuna essimu eyo kati ze kanti bayambeko mugola kyagezaako okwogera nti essimu yo osobola okuba nga ogirina naye ate nga erina omuntu mulala gwekubira naye nga gwogirina tevuga naye nga enamba yo erina gwekubira omulala ekyo kibalira bakunyonyola nga yoshuwa tekuba naye ng'ate eri okukiteeka obulungi sometimes amalina okuluzinga network nebanga geyiyo oba oyinza okulaba essimu yo nga bwe tutudde wano nezikira nolaba essimu yo ng'oba yeekola ebintu yeetekako bwe yejjako yeetekako nekola ebintu oba ne freezing okukiteeka obulungi waliwo omulamuzi gwe nabadde njogera naye omulamuzi omu naŋŋamba nti baakimukola aba alina omusango gwasala n'adijaningamu omusango nga muwanvu n'adijaningamu n'agamba kooti kewummulemu n'addako mu chambers ze aba yakatuuka mu chambers wayisewo eddakiika nga 2 omu ku balooya abaali musango nga gyamukonkona ng'amubuuza owekitiibwa omulamuzi wamma kituufu osabye ssente n'agamba nti ssente zaki nti mu kino ensonga gye tulimu n'agamba ate ntya n'agamba nti waliwo abankubidde nga boogera ku ssimu yo nga bakozesa na ssimu yo tugambye nti omulamuzi agambye mumunoonyeze $2,000,000 nga naye bakozesa na ssimu ya mulamuzi looya amugamba nti bakozesa na ssimu yo namba si ssimu bakozesa namba namba n'agamba ekyo nga tekisoboka n'agamba kati oba okola bagambe baddemu bakkubire nga babiri essimu zaabwe ne baziteeka wano ey'omulamuzi ne looya gwabadde bakubira kati looya n'akubira baali n'abagamba omulamuzi mumugamba addemu akube anyinyonyole bulungi kitegeere kati nga bali wano ng'essimu y'omulamuzi weeri n'oli looya n'eya looya essimu ennamba y'omulamuzi n'ekuba ku ya looya nga n'omulamuzi agiraba ng'eyiye eri wali n'agamba bakuli essimu yange yiino n'ennamba yange ne bagezaako okweraga ennamba ng'omulamuzi ennamba gye essimu eyo gy'ataddewo ennamba ye mweri yasooka gimukubirako nga bali tebannakuba n'agamba essimu yange yiino bakubidde ku nnamba kye ne bagikebera n'agamba essimu yange yiino so nti kyenvudde njagala okukireeta kuba kati saagala kutaataaganya nnyo bakulu bakyanoonyereza ebigambo bibadde bingi oyambako olw'ensonga nti waliwo era n'abantu bavudde mbabe ku TikTok bangi abavuddeyo ne balaga obubbi obuliwo ennaku zino tebakusitopinga bulungi ne bakugamba otomedde omuntu okitegeera nti kati bw'oyanguwa okufulumamu bayinza okukola kyonna kye baagadde okukola njukirako emabegako walingawo obubbi obwa pavers nokuba pava ku bypass kati ate waliwo obupya obuzze naye abantu abasinga babwogereko mu bulinnyo eno ewali abaana ababasomye Najera teri bypass Najera eyo bwewata ebitundu ebyo watandise okubeerayo obubbi obwebutyo nti oli akusitopinga si totomedde ontomedde kati gwe bw'okola ensobi n'ogamba oveemu bw'oti so kyembadde njagala lwaki ndeesa ensonga eno nti kati nze nalugwamu of course tekyampisa bulungi engeri abasirikale senga osobola okukkiriza nandiraze ne vidiyo ezo nga bagenda naye ekyo nja kukibuuza mukyala bwanika bwanakkiriza kubanga tolina interviewer oba tunaziteekako engeri gye bajja ewaka tekyali kirungi naye ekyo nayogedde n'abapoliisi ne tubaako embeera gyetukaanya naye kyenjagala okusinga okukkaatiriza nti kisobola okutukako kizibu okwewala kuba tomanya ssimu ki gye banaagwako naye kwesoko eri omumami nsonyi okulya ekimuli nti waliwo okubira omuntu essimu nga manyi nti nkubira DOP musajja ne mpulisimu ng'omuntu agikutte mukazi
Nengamba osanga nemuganja akugerako ne mwami DOP wenagamba wrong number nenge namba gy'okuddada yeyo nogamba bayakyusiza era kitawanya nnyo kati bwaddamu ati n'omukubira oluddako n'omugamba nakukubiddeko essimu yo nenga mukazi yagiriko nagamba owedde essimu nze njirina so nekibanga weekiri walooza n'omuntu omulala yankubirako awe mabega ng'ayogera olulimi lwesuulyako ekiro byayikulibwekolimiga kituufu kibeerawo naye ng'alinga ayogera n'omuntu gw'amanyi kuba nti yambuuza nakumbuuza paka namugamba wrong number okumanya omuntu oli yamanyi nti omuntu gw'ayogera naye ye naweereza ne text message era nejja ewange era ng'olulimi lwayogera sirutegeera nama nagamba yo granddaughter naye ng'olaba nti wengulu nti obubbi buno obwagundi bungi andi nga tetujja kubwewala kuba bwe bannyonnyodde mu byempiseemu maze omwezi nga mulamba nga ntawaana nakyo okimanyi naye mu byempiseemu ndabye ng'ebintu bingi waliwo natuuka neŋŋamba nti oba essimu nziveeko naye tekyewalika ne bw'onobeera ne katooki basobola ogikozesa naddala bijjira nnyo mu ssimu essimu esobola okulaga nga evudde South Sudan essimu esobola okulaga nga evudde wabweru w'eggwanga nga VPN kuba mwenza okola ku VPN neraga nti wabadde ku online obadde Germany yes obadde Belgium VPN esobola okulaga zijjira mu bika bingi naye kyoba omanya weekiri kati n'ekisingira ddala okubeera ekibi nti mulimu abantu bangi abatuuka mu mbeera zino nga bambi ye talina nawaatandikira nebamutwala kugamba nga mu buli ngeri yonna kuba kati abasajja abo olaba engeri gye bajjamu ewaka ekisooka baamala kutuukawo ne bakulaba ne balyoka bategeera wa we bazze okusinziira sirowooza nti baali bamanyi nnyo wa we bajja ne baani ababeerawo bo baali bazze kukwata mubbi naye kyengeza kugamba nti baba kunsangawo bino ebyokwennyonnyolako nzaani na biki nali nja kubeera wansi waki wakabangali okusobola okuntegeera nti yaani nti kati kyenvudde ngamba nti bwe kisanga omuntu nga tamanyina ku mateeka ayinza okwesanga ng'asibidde eruzira mu ngeri gy'atamanyi n'ekyo kibadde ekyo njagadde kuyisaawo kakosa kakisakano kubyogerako oyaga creating awareness nti tubeere vigilant nti bw'ola kinategeddeko kye bagambye mukasa esimu yo bw'olaba ng'esirise report it kasi olaba ng'ezikiddemu report it walina n'okubeerawo ekintu bano ab'amasimu kye batuyambako olaba ab'amasimu baatulaga nti bw'okozesa WhatsApp it is end to end nti tosobola gitaapinga okuva gyekubiddwa ne gyekoze eki WhatsApp ne bakitulaga era bakiranga ne bakyogera WhatsApp calls asse kiwa zibadde kina biki walina okubeerawo ab'amasimu kye batuyambako mu kintu kino otherwise kiri too much simanyi oba ne mu nsi endala bwe kiri naye kati ate mu Uganda kingi naddala mu Kampala bingi nga bingi naye ebyo tubiveeko tugende mu mboozi endala emboozi tebankadde embuzi tebankadde kola show gye bakola ku super emboozi tebankadde haji na by the way yakutumirako naliko naye natulabako wana nakulaba bambi yakutumira nagamba ndabire nnyo ne Honorable Segona nagamba omukyayi obukupa abulimye oyo taata wange yanyinyonyola nagamba yakunyumirwanga nnyo ngozannya emizannyo neŋŋamba sha naye nze nga nali musinga okuzannya ekyo si kibi ekituufu gwe wali onsinga okuzannya mu bifo byo ebyekikazi ebyekikyalo ebyobuwala kuba tebyabeeranga byakikazi gwe tolina bifo biwazanyako byakikazi abeeranga awo nga bwontunuulira nogamba aha mukama n'amala akikola eyo embeera tewandigiresa kubanga amazima gali nti akamu ku buseera bwange bwensinga okunyumirwa mu bulamu bwange ke kaseera ako nga tuli ku stage ffenna maybe ng'oli ku stage nga ndi mu wing nga nkulaba ozannya and especially nga mmaze okukugambako especially nga mmaze okukugambako nti akaseera ako kanyumira nnyo bwebumu ku buseera bwe saagala kwerabiramu saagala buveewo saagala memories ezo era tobwerabira wati tobwerabira ezikukwatagana bwezityo naye olina kyoleesa ekirala n'ogamba nti sina kusinganga okuzannya nonzijukiza ekintu kimu bulijjo kyenjagala okwogerako mu kutandika okuzannya bulijjo njagala kwogera ku bantu bano babiri oba basatu Philip Luswata Kafuluma Egoli Kayiira Kizito awe twamumanyira omugenzi ne Patrick Omujuuka Philip ne Kayiira
bali classes ahead of Kayira yali best man waffe. Naye kyengamba nti mu class bandi waggulu bansooka ku campus e Makerere. Kati ngenda okutuuka ate nze nasookayo mujuuka kati njagala okukuleetera ffe ekya competition kyolesa ekyo tetwakirinako mutawaana nga bwe ndaba abaana b'ennaku zino bwe beeyisa n'abantu generally mu competition abantu battiŋŋana abantu bakola ki naddala kati abakola emirimu gy'oku social media egyo egy'okubeerako oli bw'alaba nga munne alina views okusinga ezize abeerako n'engeri byamuteekawo omussa wansi okitegeera n'ebifaanana bwe bityo naye ffe tetwalina competition embi efaanana bwetyo kankuwa ekyokulabirako Philip yagenda n'azannya egoli naye nga nze nayita Philip okugenda ku auditions z'egoli era auditions ezo twazikolera ku Sheraton waliwo bagiyita batya gazebo olaba wali gazebo ekifo ekyo we twakolera auditions ezo tiimu yava South Africa production team ya egoli ebiseera ebyo DSTV yali ejja mu Uganda ng'etandika okunyiikira so emipiira gizze na biki kati mu kwagala okuleeta products endala ze baalina ku DSTV ne baagala batunde egoli it was a very nice soap soap nga nungi yalina ba actors abalingamu nga bazanyanga balungi amanya gawe era ffe twalawunya okukikkiza nti Luswata naye mwali kati nga kipyanyi kati bwe bajja banoonya radio station ezaali zisobola okubatundira ekintu kyabwe bafuna Radio 1 yaliwo ebiseera ebyo Radio 1 so batuukirira mukyala Maria Kiwanuka ndooza deal ne bagiyikola kati ne bagamba mukyala Maria Kiwanuka DSTV egamba mukyala Maria Kiwanuka ba Multi Choice Uganda bagenda kukola auditions bazireete ne bakyorganizinga so balangira ku Radio 1 ku Radio 1 waliyo mwanyinaffe Barbara Sekatawa Twino mukyala Twino Sekatawa kati Barbara yali atumanyi nti nze ne Kayira yali yasoma ne Kayira bless you yali yasoma ne Kayira twali twasoma nabo emitala Maria naye bali mu klasi yemu ne Kayira Kizito so Barbara agamba Kayira ankubira nze bwe yali amanyi ankubira through mu mwanyina ddala directly bamuyita Sekatawa Sam kati ye bwe twali naye mu class amugamba Charles bajje bagenda ku auditions ayite ne banne bagenda ku auditions z'egoli waliwo egoli nga twali tutandise omulaba department yes kati noonya Kayira mugamba Kayira Barbara yatuyise Kayira yali amanyi Barbara batuyise tugenda ku auditions ne tugenda ku Radio 1 ne tupickinga forms ze twalina okujuza ne tuzijayo ne Philip tumugambye Philip tuli naye mukama tuzijeyo tuzitutte tujuza ne batu shortlisting of course mwagiramu n'abantu abalala abalimu but ffe kakati ffe twali twemanye faawo bwe watyo mu click yaffe so bwe tutukayo tukola auditions twazikola za luzungu nga mutuuka wali ne muzanya kamera zibatunde production team eriwo eti nnene nnyo ezo kamera twali tetuzirabangako mugundi scripting abaziba wadde script babutuwadde mu acting you read you understand the part n'ogizanya bulungi ne tukuba abantu bonna abaalimu it was about over 50 people ne tukuba abantu bonna abaalimu ne tusigalamu basatu twasigalamu ndooza bana waliwo omukwano gwaffe omulala bamuyita Michael Kisenyi yasooka n'asigalamu naye oluvannyuma Michael Kisenyi ndooza n'avaamu ne musigalamu nze ne Kayira ne Philip era oluvannyuma Kayira n'avaamu ne tusigalamu ne Philip ku kifo ekyo Philip kye yazannya nga tukikompitingira Philip n'azanya ne tuzanya ne batuzaamu emirundi ng'eneena buli omu ku set wali nze ne Philip nga batuzaamu emirundi ng'ena but eventually Philip n'awangula naye oluvannyuma nakizuula kifeesi kye kikyotegeeza Philip mubi kifeesi kye kibi okusinga ekyange bali baagala musajja mubi kati bo ebiseera ebyo oba bano aba kamera abo boyita ba DOPs balina banyumirwa nnyo feesi eyo in expressions ezi oba eri photogenic bwe kyandibadde eyangu okola ndoza expressions nga bwogambye ati bw'otunuulira kifeesi kya mwami Kafuluma Luswata n'ekyange ate ebiseera ebyo nalina kavubuka mbula kalevu nga kafeesi kange kali smooth bulungi nga siga kafeesi akanaazibwa amata but naye n'ekirala Philip oluzungu lwe lwali luflowingamu okusinga ku lwange yalina oluzungu nga lulungi okusinga ku lwange wamusinga feesi ennungi ye n'akusinga naye ate n'ekirala Philip yali aggressive nnyo
Philip yajja ku department ya Makerere nga tazze kola MDD ngaffe. Philip yajja nga azze kola kosi yali azokola. Nibo atuuka eri agenda lumu aba ayita ku department mwe yo wiki esooka ya gundi. Bagita batya wiki esooka. Orientation. Yeah. Ayita ku department ayita emirundi ng'ebiri. Engoma bakayira ze bakubanga kuba nalisi nabagenda. Engoma bakayira ze bakubanga awo nga zimusanyusa. Philip n'agamba n'ebintu by'abano nga binyuma bano basoma nga basoma entertaining abantu. Philip kwe kukyama kube mu ngoma alabe n'amazina. Nga tazze kwe mudidi. Ate bwe yakitegeera nti osobola okukyusa kosi muri Philip n'akyusa n'ava mu kosi gye yali akola n'ajja n'abeerayo. But that was one competition yenyagadde okulaga. Philip went healthy competition. N'agenda mu egoli. Really mistake. You didn't hate? No. Twali ateba mungane bwe kakati bwe tuli Philip muganda wange musanyukirako. Of course twamusanyukirako kubanga ne sente zenyini okuzireta Philip nga tugenda zirya basatu. Philip yali best friend wa Kayira. So nga naye mbabeera wano kubanga ali muto kubbo nga mbabeera wano so nga ne sente okuzirya tujja zirya bameka basatu. Which was a very good thing. Kwa ffe twagitunuliranga opportunity and Philip atuguliddewo. We saw that as an opportunity. Yabanna Uganda okuba nti basobola okugenda n'eri sonekika kati competition endala era nga nayo twalabanga yali healthy yali ku kalango ka MTN nga yakajjera mu Uganda kazero kazero China. Okay. Akalanga ako we bajja kati twalina mikwano gyaffe nze ne Kayiira ne Philip abaalinga ku National Theatre. Ebiseera ebyo art teyalinga bwolaba kaakati nti osobola okufuna artist woba omwagala okuba noonya Eddie Kenzo omufuna nomugamba noonya Kenzo si mwangu kufuna nno. No, I mean bw'oba onoonya kintu kya art kati baagendanga either ku department oba ne bajja ku National Theatre. Okay. Kati ku National Theatre ate n'abaalina amasimu twali batono abaalina amasimu so ku National Theatre ffe contacts zaffe zaabeerangawo eyange ya Philip ya Kayiira nga weeziri ne Michael Kisenyi n'abantu abalala Evelyn Lutwama maama wo nyazaala wo nange eno shenegwa chala Evelyn Lutwama so contacts zaffe zaabeerangawo basically abantu abali abalungi contacts zaabwe zaabeerangawo ku National Theatre. Kati ate ffe twalinanga n'ebintu nti nga tujja ne tubeera ku Pride by virtue of bakama baffe twalina ngoze ndina mukama wange Mulindo Munge nga ndeeta mu bagundi gatwala straight sati kitoji muba mwami Kibuuka nawe wali otandise sati nawe ugisitura kati ebitoji nawe utanso ugisitura ebitoji sati kyekyo konyo kasupu Master nga kubaka kati na calls master on what very smart kati twajjanga eno ku theatre zino endala naye nga tugobera nnyo ne ku National Theatre so tuba tuli ku department lumu nga batukubira essimu batugamba MTN yagala kukola akalango ebyo nga tubyanguyira twabikolanga MTN yagala kukola akalango MTN nayo yali yakajja kapani yakajja Zevde South Africa nga tumanye ezo sente nekira ffe nga tutunulira ebino twabikolanga ffe nga tetutunulira na sente exposure visibility billboard MTN agenda kukola akalango kagenda kubeera kuba ku TV ba ku billboard kisoka TV zaaliwo ntono ba waliwo TVM simanyi oba MTN yewegira ne WBS yaliwo kati ngokubeerako kubanga nekirala ffe twalinga tukola obulango n'omwami bamuyitanga George Sengendo nga wa ku UTV yali atya yafa George Sengendo yafa mu 2019 awo actually teyatuuka na 2019 naye yafa nga azze waffe ku UBS so ffe bwe baali bamanya abakola obulango so kati kalanga kuba twali tujja of course twayita n'abantu abalala twayita Mujuuka ya Patrick yali azzenga bali wansi waffe twamuyita ne banne be yali nabo mu class yabo abali abalungi betwali tulaba netubagamba tugende ku National Theatre wali auditions za kalango ka MTN netuka ku National Theatre netukola auditions kwolo Bakayiira ne Philip twaba kuba baviiramu eri bailo oluzungu lungi oluzungu lwali lungi nga kalango kano kagala mutali loko okitegeera omukubi w'engato nensi era paka ku endi yako nasigalamu ne Patrico netusigalamu babiri netukaddamu era nako ne batuddamu emirundi gyonna netuddamu Patrico yali muzanyi mulisiya netuddamu emirundi gyonna naye era Patrico oyo ate nerabira omubuuza bulijjo Patrico era yampisaawo yayitawo nga batumaze okuddamu emirundi ng'etaano
naye era ndowooza lwa feesi ye Patrico ndowooza lwa feesi ye Patrico ebirala byonna twali tubikoze kuba bali tubeetaaga luzungu lungi kyekisooka naye ng'okuzannya nga tuzannye lines engeri gye tuzidelivalingamu nga ffenna tuzizannye mbeera tayi nga mulemeddwa ne tumulaba badirector nga besonseko obufo begeyeemu biki but eventually Patrico n'akitwala. I think expressions still kati no Patrico afuna ogwo omulimu gwa kaziiro kati no zagamba mugamba tuleetereyo ku bantu atujja ku Bati Valley nekyo kati ffe tekyatuyita ng'atuleeta nze Wanyana oba Lydia Ayeko oba naani omulala atuleeta tetwazannya Patrico nga bamugoba temwazannya ku Bati Valley tuwidde sente eziriwo tukakalo kagwirawo eyo show nga tugiyiwa kakati bwe tugiyiwa tugenda tugezanya kaziiro twali tumanyi tugenda kumala just like 2 hours kama olunaku lugamba mukwana tujja kufuna time edda ku theatre emmwe mwatambulanga nga muyitawo weemuti ku street ng'akuba engatto kati nga tulowooza bajja just 2 hours tujja kuba tukomyewo ku theatre tuzanye twalabikako bagenda kufayininga out nga Patrico yatute okuzanya akalango ka MTN. Patrico bwe yadda otwala otya abaana nga ffe baana otwala otya abaana abaana badde okuzanya waba tuterebezanya bikaziiro ne bamugoba ne bamususpendinga mwawo ffe baana nze Wanyana Brenda ffe yeye atubuzaabuziza naye Patrico oyo era nga nkyali ku kya competition ekyo naye Patrico yatukolera akasente kati olaba ekyo kye yakola first of all nti n'abanoonya abatwale kuba yakimanya nti there is some good money naye olwaleero kizibu abantu okukikola osanga batono Patrico bwe twamala aba Institute of Bankers Institute bagiyita Institute of Bankers kyekitongole ekitwala banks zonna kituuka nga kirina drama episodes zibaali baagala okukola skits nga Patrico gwe baayita omukyala mwerabidde erinnya balabira bamuyita mukyala Fiona yalaba Patrico gwe yagwako kuba gundi aba Institute of Bankers awo office zaabwe zaali ku William Street awo kati no zaali eri waggulu ku Buganda Road naye omukyalo ni particular nga balina office waliwo banka yali ku William Street awo kati ng'amanyi okugendawo naye n'amala nabyo kati lumu kirabika aba ali awo ku William Street Patrico ng'ayitawo ng'agenda ku Bati Valley n'amulaba n'amugamba njagala nonyeza omuntu gwe bayita Bwanika Charles Sensua ne Kayira njagala nina omulimu gwe njagala omukyalo oyo yamugamba omulimu ogwo Patrico yali asobola okugamba mbwa asijja kugira naye yatunoonya n'atuwayo ne tugenda ne tukola n'aba Institute of Bankers Institute eyo that organization etwala bagundi ne tubakolera for some good time n'oluvannyuma ate by the way Patrico twamuyita naye kyeŋŋamba nti teyatufiiriza ku mulimu teyagamba mbwa asibamanyi sinawe ngenda bajja yatuyita n'atutwala ate ne yakola mu Group of Africa is it Africa Group of Africa mu Group of Africa era yajaganaga wano waliwo kino mulya muyita gabambi yajja n'abintroducinga muffe yagamba onoolya ono basically ng'olaba nti tweyagaliza so nti olwaleero tebiriimu nnyo mu baana bano mulimu okukola wene walaba nti you're good at that thing okikola obulungi ddala ajaga waakiri kandeeta oli naye nga sireese ono ajja aleetamu atashining kumutuuka oba kumuyisa obulamu si bulungi ozala kiri bwe kityo olaba embeera eno eriwo eya social media na biki first of all yekuziddwamu abaana people are too selfish abantu bali selfish olaba ffe bwe tutudde wano tetulina masimu gaffe wano naye osanga abantu abaagalana nga bagenze kati mpadde kyakulabirako ekisookera ddala abaagalana nga bagenze out kumeza we bati bamaze orderinga buli omu nadda ku simu ye that is being selfish kati osanga abaana ewaka nga buli mwana alina essimu ne batula mu ddiro ne TV ne batagiraba TV ne batagisanako buli muntu n'abeera ku ssimu ye n'abulira mu ka world kaka ak'essimu ye that is being selfish onseseza waliwo akatu ke nalaba nga omukyala mu nnyumba nagenda n'afumba nga lumuntu ali ku ssimu n'abayita bajja bali food is bread nga tali amuddamu kye yakola n'agenda ku group ya WhatsApp eyawaka n'akuba ekifaananyi ky'emmere n'agamba dinner is served buli omu n'alokadde emisinde n'ajja n'atuula ku naye nga luli yabayise nga tali amuwulira mu nnyumba okitegeera naye tinendaba ne family endala bo nga balina ka basket oluyingira bwoti essimu mu basket buli omu basket musimu mu basket otuuka awaka kasita once you clock in
esimu basket Ekintu kya simu kino kyo kigenda tutta era newunya abantu abogera ku bintu ne baba nga tebakyogerako buli lunaku, naye ekintu ky'essimu kigenda kutta ensi yonna. Kibi nti kimalawo ensi yonna. Kitugondezaamu. Kyogamba bakadde baffe oba bajjajjaffe that matter tebakommunicatinganga. Did they miss out something? They did. Waliwo kyolaba nti kino tekyakolebwa olw'okuba communication yabula mu time eyo. Anti kati olw'okuba bajjajjaffe bwe baali abantu tebaalinga kati bwe tuli, okitegeera nti lulinga ebbaluwa okiteeka ku baasi ne bagitwalira jjajja mu kyalo ku baasi ng'eyitawo n'etuuka, naye nga bwetuukira ekintu kye wali badde oyagala okukola oluusi tekijja kubeerawo. Kati ebintu bitambula ku supiidi, ddiiro tezikutula ku supiidi. Nze kituufu ekya ddiiro okuzikutula ku supiidi, naye nze njagala kuddamu kiri kye wambuuziza, kiki ekireetedde abantu okubeera n'emitima emibi. Nti nkugambye ekisookera ddala the kind of life, embeera y'obulamu gye tubeeramu. Embeera y'obulamu gye tubeeramu ereetera omuntu okulowooza n'okumatira nti waali yeemala. Omuntu omusanga nga ali ku ssimu ye ayagalako nusu 5 byokka bya data ng'ebirala byonna biba biwedde ne bw'otamuwa mmere. Njagala otwala ekyokulabirako ekyokumpi ennyo bwe tubadde mu kulonda wano Honorable Nyombi Tembo n'asibamukko ku intaneti. Yatukola bubi. Online abantu baalinga nga tulinga bazeeyo mu covid nga n'ensi togiwulira bweyo nga towulirayo kanyego konna ng'ensi owulira ewaawala twalinanga intaneti. Anti nkugambye nti kyalinga abantu balinga abagenze mu kibululu It was so bad. Naye lwaki lwa simu. So nze nandibadde ndowooza ebyaddala abantu tukyuse mu mitima gyaffe. Abantu mulimu n'abantu abalala bangi nga embeera eno efaanana bweti. Omuntu omu yaginyumizaako nga yatandikira bweru. Ey'abantu okubeera bwe bati. Kwa selfish. Yatandikira bweru nga n'ebweru amasimu tegannajja. Okay. Ebweru bw'otambula amawanga mangi. Engeri yaffe gye tubeeramu si emu. Ffe setup yaffe wano tubeera mu mbeera nga omuntu osobola okumanya ekiri ewa neighbor. Muliraano gwocha bbiri. Owulidde we nkugambye nti abasirikale bwe bajja neighbor wange omu ye yankubira n'ambuuza oli waka nti siriiyo. Nimugamba naye ndi kumpi, nangamba tosooka gendayo nze kaŋŋendeyo. Ebweru emirundi mu nsi ezimu, mu states ezimu, mu bibuga ebimu omuntu bw'awulira akakubye adduka kuyingira mu nnyumba ebirala. Okitegeera kati osanga abantu nga bakulidde ku zi flaati ezo bwe zityo z'olaba. Naye nga oweeno tamanyi nnyo wa mu kolido yeeri. That is being selfish. Abantu abo be baasooka ebintu ebyo. Kubanga era olaba nti n'abantu edda amaka bwe gaabanga tegabanko bikomera. Buli ayingira bagamba toyita mu lujja. Toyita mu lujja. Mu lujja temuli kkubo. Temuli kkubo. So omuntu kasita ayitawo bw'ati mujjulire emmere alye. Mujjulire emmere muwe egirasi y'amazzi. Nga teri expensive. So nti ebintu ebyo bikyusa abantu emitima. Naye nze kye nandiyagadde okugamba abantu kati nga tukola ebintu ebiti nga twogera n'abantu. Tuddemu okubeera ne Katonda. Abantu balowooze nnyo ku Katonda buli bwe bogenda okukola omuntu ekibi. Kati bw'otunuulira ng'omwana oyo abantu abakoze ebintu ebyo ku mwana oyo nga weebuuza kiki ennyo kye babadde batasobola kwesonyiwa. Kiki ennyo omwana oyo ayinza okuba yazuukiddwa oluvannyuma lw'ennaku nga 2 naye abamu ku bo tomanya abakikoze bayinza n'okuba nga ate bo babaziise n'okusooka omwana nga tebannamuziika. Kibaawo. So nti emitima emibi abantu gye tulina osanga abantu nga emitima emibi ate gino emitima tegitandise kati kuva edda gyaliwo naye olwokuba kati gikula nnyo osanga omuntu nga tayagaliza muntu kintu ng'oli awulira bubi nti gwonywa kasupu ako. Lwaki akanywa kasupu ako? Nina mukama wange omu banka alina banka gye yatandika wano mu Uganda n'agikola n'ebeera y'amaanyi. Bw'amala ogikola n'agiguza abantu b'eggwanga erimu kanneme kuboogera naye kugamu ku mawanga agatulinaanye n'agibaguza n'asigazaamu shares. Naye nga wayisewo emyaka nga 5
naye yali yeekokkola nga ayagala kuvaamu mu banka omwadduke kati ngenda mu ofiisi ye mubuuza ye mukama wange kiki ate lwaki wavuddemu mu banka eno yaŋŋamba n'atandika okunnyonnyola abantu bali naŋŋamba abantu abo si balungi nabaleeta ne mbagira naye ebbanga lye mmaze nga ndi nabo ndimaliddeko ku bunkenke nga bawulira baagala kunzijamu naŋŋamba yampa ekyokulabirako kye njagala okugamba we tutuuse n'abantu naŋŋamba nti abantu abo ye muntu gw'okyalira ewuwe waka n'akuwa egiraasi y'amata naye n'akutunuulira bw'oti ng'oginywa nga muli atetenkanya omuntu ono nkoze ntya singa mbadde nsobola okukenenulamu amata gano ne mulekera amazzi ameereere ng'awulira naye ng'egiraasi y'amata yagikuwadde naye ayagala amata agaggyemu akulekeremu amazzi mu giraasi ng'obonywa so obubi bwaffe we tutuuse olwaleero butuuse ku kintu ekifaanana bwe kityo nti omuntu akola obukyayi bw'otasuubira n'ogamba kino akoze kyaki nga munno nga tagenda nakirya kyakulemesa naye nga munno mukwano gwo n'akuteeka mu mbeera waliwo ebintu abantu bye bakola omuntu yeewaanira mu kintu n'agamba ako kakalibbala taba kubanze senga tekaliiwo gwe Katonda n'aka kajaketi koolaba nze nakamulondera ye talina choice tamanyi kulonda nze nsobola okukamulondera naye kati ekyakyogera ng'akigamba mwami we kati ne weebuuza okusaaba kakalibbala ewa mwami we oyagala mwami oba ng'olaba tekirina nawe kiva so ng'ate babadde basobola okubeerawo bombi nga kakalibbala weekali n'akajaketi kaako nga tokasiize enziro aye ne kalibbala so ogamba bbaawe tunomunaye n'akajaketi kano okalaba mwami bwanika yakanondera nofuna that credit nga tonsiza wansi ekyo nabadde nsinga kisenga mu abakazi tutagala okusaba abakazi bannaffe wansi we have that like ekibakita eyo competition eteri health unhealthy competition nti olw'okuba Ruth njagala nsigale nga nze ndabika bulungi I'll make sure Hagai mubijjisa nenno kahagai senga sikasize nakalondera saloni gye kasibira enviiri situwantu walawadde yadde akalabako kati kwegamba mba ndowooza nti nfuna credit naye kati ate nze bwongereza omuntu bw'otyo gwe gwentandika okulabamu ebituli kituufu kibeera mu bakazi naye n'abasajja omuntu bw'aba wa mutima mubi takiriiko omukazi oba musajja ne mu basajja osobola okisangamu naffe n'osanga nga nina empisa embi nina omutima omubi niweebuuza n'okwebuuza lwaki atuuse ku ekyo mulimu abantu mu nsi abatayagala bantu bateredde nga ye buli kaseera ayagala alabe nti ekirungi waba si akirina n'omulala aleme kubeera nakyo era awo wabeerewo obulabe n'ebifaanana bwe bityo naye abo tubiveeko mu kaseera kano tuli mu biseera nabadde nsoma akantu akamu ku social media okwo nendaba nga bataddeko babadde bakwogerako nabadde nsoma ku kintu nga bakwogerako nga banjogerako mbuki naye nga bakurifaringako nga bagamba nti Ruth Kalibbala of course nelyaboneka ne balisaako babeera nnyo n'omwami we mu social media emabegako awo nga amuwa ebimuli emabega nga muwanya ebimuli naddala mu nnaku ez'okwagalana naye obadde tokyabifuna nfuna ebimuli ati abantu abo nabagamba omanya obuzibu bwe balina social media yebafuga nze Kalibbala era kantiddemu naluno nkibagambe social media njiwa kyenjagala efune nze njiwa kyemba mpulira because siga nti buli kimu kyonna njakitimba kwanja kwekanga nkasoma balaga nga tuli mu buliri kyesasobola kukola so naye kyenvudde nkireeta ekyo lwaki njagala kyo mbadde njagadde ekitereeze nti ebimuli nemba mbifunye nyinza okuba sifunye ebimuli as flowers zennyini nga nfunyemu ekintu ekiyingidde ng'ebimuli and I don't have to put everything out there ne luli wetwajiranga nga wabeerawo maybe nga waliwo ensonga naye kyenvudde nkireeta ekyo njagadde kugamba bantu ti omwagalwawo muyiyizeyo ekintu ky'omuwa mu mwezi guno kibeera kyanjawulo ate gweoyinza okulooza mbu okikolera ye nabiki naye kirina ekifaananyi kye kibawa mu bantu nti abantu basigala bakijjukira ti gwe kyoyinza okutwala nga okitwala for granted olowooza nti okikoze wabeerawo abantu abalaba akantu ako nakasomye ne kansanyusa nakasoma weeks nga 3 emabega naye nenkalaba naye kikasinga okunnyumira
we nali nsoma kye nali nsomako ku ggwe nga kiri wala nnyo ne kino kye baaleeta bakirelating wekiti nawulira bulungi nengamba Mukama Katonda senga mpa obusobozi n'enkola n'ebirala bwekikigwa ate olaba era n'ekyo kyennyini njagadde nkyogereko mu competition gye twogedde nti kalonganako abaana bawala nti social media ne batwala speed sometimes tulaba ebintu ne tulowooza nti obulamu bwe bulina okutambula bwe butyo n'oyagala owaalirire okitegeera ekyo omwami waliko oluusi n'okyeta bulungi ekyekimuli ekyo nti waliwo omuntu yaali eri nassa omwami we ku nninga bwakitobera nga mwami Bwanika kali Bala amuwa ebimuli because bangi nabafuna agamba Mabala sabayogereko n'omwami wange nange njagala nkole mwami Bwanika byakkola mukwano ono mwami Bwanika n'omwami wo yewo ayina byalimu obulungi ngati mwami Bwanika tabijja bikola okitegeera so buli muntu tegeera omwagala omuguno omwezi gw'omukwano kikyasobola obusobozi bwe buli luddawa anti muleke abeere mwami Bwanika samusanga kupisa mpe ebimuli ate tomuteekako pressure no nkingamba tomuteekako pressure yakutandika kumugamba naye gwe bwe tubeera ffe basajja omugambe gwe bakazi banno baleese ebintu ebitegerekeka kiyinza okuba si ku ggwe naye ng'ogamba kale mukazi wa gundi yamuwadde kino kati naye gwe raba tomugeraageranya kuba kino kyakola akijja ku ntobo ya mutima gwe omutima gwe gumuwadde awo appreciate kuba waliyo omulala atafunye wadde waliyo omulala atafunye so nsaba abantu bakitwalire mu layini eyo naye olina ekintu ekirala kyoyogedde nti competition eno etali healthy yes bwe tuba nga twogera ku kigambo kya competition etali nnungi olwaleero nalabye amasomero ng'ebigezo bikomyewo abantu ne batandika okwogera nga bayisa emimwa mu masomero bulijjo agakola obulungi bagamba kale raba biki amasomero tegakoze bulungi kati amasomero agakoze obulungi leero okuyita waliwo omuntu eyanyonyodde ku mitimbagano gino nagamba nti okuyita kw'abaana tekutegeeza kufuna 4 oba 5 naye omwana asomye atya ffe twakulanga bakadde baffe mwami Sensuwa nga afaayo nnyo okututwala mu ssomero erinakuwa good foundation naye bakiyitanga batya amasomero agali conservative kubanga gabeera n'ebyago gabeera n'ennono kati amasomero agasinga agaliwo agabadde gatandise okumeruka ennaku zino gatambulira nnyo ku ono yasinga obulungi ono yayisiza biki nayagadde nnyo ekyembeera gye bagradingiddemu amasomero ku mulundi guno si kutuwa bafunye 4 si kutuwa bafunye 5 naye ne baleeta amasomero nga bagarankinze mu ngeri nga bwe bagarankinze negatambula bwe gati competition ebaddewo tebadde health at all era nga competition eyo ezze mu bazadde first of all yatandikira mu bakulu b'amasomero nebavaamu nedda mu bazadde ebadde etandise abaana ne batandika okuba nga basoma nga bye basoma tebabisoma kubitegeera omwana n'abeera mu ssomero nga apart from academics talina kirala kyayinza kujjayo kiyinza muyamba mu bulamu omwana omusanga n'ensawo ng'emusinga obuzito kubanga yeetisse ebitabo byonna ayagala okimanyi nti waliwo abantu bangi nnyo mu nsi aba thrivings ne babeera successful naye nga notes zakozesa si ze za physics oba geography oba mathematics gwe yasoma naye nga notes zakozeseza okubeera successful ze notes ze yasanga mu wildlife club ze yasanga mu debating club ze yasanga mu intellect club ze yasanga mu English oba literature club nga notes ezo zakozeseza ze zimuyambye okwekiseeringa okubeera obulungi nti ebintu ebyo obitunuulira nga tebiri naye kiva ku ki okutta ebyo byonna okutta ebyo kiva ku kubeera nti abantu babeera ne competition etali health ate nno omuntu waliwo okubeera nga ndabye akasawa kalungi mwami Bwanika akasawa kalungi wakagulawa ano by the way nkitegeeza wakagulawa nonga ate muna nakagula ku dduka wairi guli negulinoga okay oyina gayi wako delivering ate pamwe mpeko nakagadde anayo kalendala okitegeera naye ate ajja kujja akabe kasawa ka mwami Bwanika ako awansi wakafuna nti abankagulawa nakwebakirira nafooka nti akagula obengo kamba dabo janagaba talina kyangamba nakatuusiza sikalina nakatuusiza not healthy sunga ate mu mbeera ennungi asobola okubeera nako nga mwembi mukalina sakaza nakikwano kyange nkyagala nnyo kinefuja kinta kikwano kyange kiri chubby and fun nzina nakyo mu dance class I work out with her ku Sky's Gym naye amanya okungamba Bala
nasooka nensalako enviiri olaazaagala nnyo enviiri zaali zimutawanya nakabala ani akusaza akaviiri konze ye nakasalidde wali eriwa ku Freddy's ani akakusaze nemuwa ne contact and everything. She went there nasala enviiri nakona kabala bannange nze simanyi naye nga lumuntu gwasanga omwana Kalibbala nampa n'omuntu yamusala enviiri nandaga ekyasalidde enviiri panange omukazi wanjawulo nemugamba I lose nothing. Sijaga nti obweru bwe nnina bujja kudda ku ggwe naye yogera ne kwoli mukwano abaana be nnina bajja kudda ku ggwe walina abaana be nnina tebagenda kudda ku ggwe abaana basigala bange basigala ndi mukyala bwange ekyo kireke saagala negativity sijashare the positive side nekino anti era nekino era twongera okulaba kati era uladdamu nambuja foundation nagamba bbala okoza foundation omugulawa foundation wakutako bulungi biki nemulagira nenamba nenjubwa nenkuba n'akafaananyi nagamba but Rose why you like this abakazi abalala tebakikola. Nze nina omukazi gwe manyi nga yali kati takyaliwo eno endoza yagenda bweru yali mukwano gwa mukyala Bwanika naye bwe twabanga tutambudde ne mukyala Bwanika nga alina akantu akalungi tusanga mukwano gwe nga mbuuza banayiba naye banayibbala kano wakajjawa kano mukyala Bwanika nga ayogera ngaera nga bw'oguwulidde gwe wano bw'oyogera kantu ako nakajja eri ng'amulagirira bulungi naye bwe twamusanganga nga ye alina akalungi bannange Katonda badde anvudde mbadde ngenda kuwatulira naye mulwo mukyala Bwanika yamubuuza kano wakajjawa kano kati ngamugamba kano nno bakanzigira bweru kugambe ntya omunnange yakajja mu Amerika waliwo yakajja simujjukira namujjukira naye yakandeeteranga gift okuva mu Amerika nga ye ebibya buli kaseera which is okay. Oluvannyuma twakizuulanga ebintu bibeera biva wano. Ono omulala yaŋŋamba naye kati Bala oyagala tugamba tofeeyo oba nindeko bw'onoomala oza envidiyo zijjemu nange zisibe ne ŋŋamba I have no problem sweetheart zisibe buli omu alina ennyuma yiye nze kakati nina amaaso makyayina you have big brown eyes kalabika bulungi ddala face yo mpanvirivu eyange ya round so buli omu anyuma bubwe siba it's okay because me I believe tuli muntu anyuma lulwe I don't like it's a good competition to omuntu ate nze mpulana bulungi to omuntu alina kye neegombyeko ate n'akifuna n'akisanyukiramu I feel so good okitegeera bwe kiri abantu tebakimanyi that good competition is really kubanga ensi bwetyo bweri abantu kyebeerabiramu ebintu byonna ebirungi bye tulina Katonda yatwawulizaako bwawuliza kituufu essanyu lye tufuna Katonda atwawulizaako bwawuliza nature gwe tulaba green oyo ne tumulaba Katonda atwawulizaako bwawuliza singa Katonda yali selfish nga tayagala bantu balala bagabane ku birungi bye tewandifunye birungi so naddala mu mwezi guno ogwa February ogwa love abantu nandi basabye babere nga bamanyi naye n'ekintu ekirala era nga tutunuulidde ekintu kino ekintu ekirala kyenjagala wendowooza abantu we balina okutunuulira kyekigambo ekikwatagana n'abaluyoyi b'emyoyo era kiddayo gye bali embuulira y'abaluyoyi b'emyoyo wali nakuleetedde nti essimu zoono oluvuddemu nkuleetedde setup kati ze tulimu bantu baire ku kiri eky'essimu nagambye n'abantu babeera mu bikomera kati n'abaluyoyi b'emyoyo butunulira abaluyoyi b'emyoyo bye babuulira bisiga bukyayi ojjukira twalinako time nga tulina omuliyoyi w'emyoyo eyali abizzaayo kayingizeemu katono kagundiko mwe kali awo mu nsawo okawanirire sorry Mr. Guest mu side pocket DOP wano wano wagguluko awo mwekali osonsekemu obeere ng'ofuna ky'olina okufuna nti omuliyoyi w'emyoyo eyali abuulira nga abizzaayo ebiki simanyi nendoza byazzangayo tebyabeeranga birungi nga bwebajja bw'ojja okusabira ewuwo agamba nti ebizibu byoba olina bwewabaawo yabikusindikira abizzaayo kati mu bitabo ebitukuvu byonna bw'obibikula temuliimu nnyo bintu mbeera ekwatagana nakubuulira kubeera bwetyo okitegeera naye bo bennyini bwe baba babuulira bangi ku bo batandika mu kubuulirira mu bukyayi balina engeri gye baba beewalana bo nga bo ne basiga obukyayi bwabwe mu bagoberezi baabwe obutaliwo so nandibadde nsaba bwe baba nga waliyo omuliyoyi w'emyoyo yenna atulaba ekintu ekyo bakikyuseemu tumanye nnyo engeri gye tubulira enzikiriza yaffe ey'ekikatuliki saagala giwaana mu ngeri naye mmanyi foosi yanjawulo nnungi
nti ffe tubeera n'okubuulira kumu tebe basoma essomo erisomeddwa olwaleero Rubaga lyojja okusanga nga lyerisomebwa ne mu Kereziya ya Bikira Maria ekisunku ewaffe ekaliisiza ekisunku lyojja okusanga nga lyebasoma kireetera ki olw'okuba n'abantu bano baba bayise mu training y'emu bayita mu training y'emu mu institutions ezibatendeka nga ze zimu essomo lino lye baba basomye baba bamanyi we bajja oddibuulirirako kizibu nnyo okusanga father nga addiddemu ebibye eby'okusiga obukyayi n'abiteekamu era abafather abasinga bakola ebintu ebyo ne bateekamu obukyayi mu bintu ne babakyusa ojja kusanga nga embuulira kumpi gye babuulidde Lubaga nga bigambo bitono nnyo ebikyuseemu ne bye babuulidde ekisungu kireetera abantu okubeera ku mulamwa naye abalyoyi b'emyoyo be tulina nabo abamu bavuganya ne ba tiktokers n'ababeera ku tiktok baagala kuvuganya nabo mu kubba show osanga omulyoyi w'emyoyo nga ayagala abuulira ekintu ekinabba show kyafa okukola so nga ate amazima gali nti wandibadde obuulira endiga ezizze emyoyo egyo egize okugiryoowa kyezeetaaga okuwulira mu kaseera ako n'otateekamu kukyamuka kwa kunoonya binasanyusa nti olwokuba waliwo akutte essimu kati abitwala ku tiktok bagambe nti omulyoyi w'emyoyo yabuulidde bw'ati so omwami Bwanika nga tumbawumba nakyo kisiga obukyayi yes nga tumbawumba mu mwezi guno ogw'omukwano nsaba osibirira entanda abaami ngenda kusibirira nze abakyala gwe sooka osibirira abakyala nga bemalamu kasupu olire bwe basibirira so nga tumbawumba abakyala bonna nze nzirayo bagamba nti okwagala kusookera ku ggwe love yourself so much that kitandika n'okulumya omuntu akulinaanye like nti weeyagale olw'ensonga nti buli wooba olina ekintu ky'olina munda that's what you give out. You can't give out hate nga you have love. Of course ojja kufulumya hate omuntu kyonna kimufuluma wabweru kyekibeera munda bwanzi bagamba akamwa kafulumya kijjudde ku mutima omuntu asobola kufulumya love ng'alina hate munda kitegeeza munda alina kitangaala so omukyala okukozesa omutima oba kagambe obusungu ne bukutwala direction gy'otoyagala kiva kuki kubanga munda oba ojjuddemu obusungu oba ojjuddemu obukyayi oba tolina mukwano naye bwe waba n'omukwano obusungu ne wabuzze kiki ekisooka otandika okulumirirwa so nga tuli mu nnaku zino ez'omukwano omwezi guno ogwa love tukozese nnyo omukwano mu buli kye tusalawo mu buli kye tukola fumbisa omukwano yagaza omukwano yaniriza omukwano yala obuliri n'omukwano buli kyonna kyokola n'omukwano keba emmere ng'ogifumba n'omukwano mukwano ewoma mu ngeri ya njawulo kabeera ettokotoko nga tosiise whatever you cook with love emmere evayo ngeri tasty nesooka weeyagale tulekerawo okulaba nti omusajja alina okwagala no nti omwami tankoledde kino ku valentine nange sijja kimukolera mukwano gwe wamukoledde ki nti omwezi guno gwa mukwano omwami nga tanziguliddewo olugi gwe lumuggulire kale because sometimes abantu babeera different oyinza okuba omuntu ogwogenza naye ng'omusuubira nti mujja kuba mukwano olw'okuba akyakupepereza kuyingiza mu bufumbo otuuka mu bufumbo things change gwe kizzeeyo kidde eyalinga akwagala ng'akusitulako nga kujja mu mmotoka tajja kusitulako gwe banga amusitula oba nga tamusobola bwe yayeyanga luli ng'akuliisaako katakyakuliisaako gwe musosookereze okitegeera so tekiriiko nti omusajja alina okukola kino oba omukazi alina okukola kino nti nze mbadde nsula ku kisenge mbadde nsula ku nsonda ya kisenge kati ate omwami agamba mbu ate yanaakusula eno nedda kyusaakoko naye osuleko sayidi eno it is a give and take two-way traffic omukwano kasa gukuberamu omukyala omwami ogenda gumuwa ojja kulaba nga ebintu ebadde birina bitandise okukumenyaamenya nga gwe bikumalako emirembe bigenda kugondera sonyiwa emirundi mingi mukama gyakusonyiye kubanga naawe osobya ate omwami omwebaze mu mwezi guno ogw'omukwano okwagala kuba toli mukazi mwangu naye akwagadde mu butuufu bwagwo so funayo akadde omugambe baby kino ekyenkya nkifumbye njagala kukwebaza thank you for loving me siri mukazi mwangu ngweddeyo temugula socks tebazaagala bazikoye temugula vest temugula obutambala why are you blushing mutwaleko somewhere omuguleyo kasupu awoteke kasupu omugambe kabadde katya kayitirivu oba kati emyaka ojja ngenda okufumbiraawo
yakagati kuddiza guba mu neyanziza nnyo aka brown mwekali tekajja ka whole wheat neyanziza nnyo neyanzige so n'ebigambo ebyo njagala obbaagaliza omwezi gw'omukwano naye ate nga tokoppa notes za Ruth kubanga ebikola ewange ku mwami Bwanika biyinza obutakola wuwo studying your person omutegeere mwagalire mu bukyamu bwali omukwano gujja kukyusa ebintu byonna around njogedde ntya kirungi kyobagambye basibirire entanda abaana naye nze njagala okusooka ogambira ddala abasajja ekisooka omukwano kale nga mukyala Bwanika bwagambye nti kutandika naawe okweyagala kituufu kutandika naawe naye mugwe okweyagala tandika n'okutya Katonda beera ne Katonda beera mu nekyokkiririzaamu ninako mukwano gwange omu saagala kwogera linnya lye takkiririza mu Katonda ate takkiririza mu sitaani Uganda takkiriza mu sitaani ye takkiririza mu bintu birimu kukkiriza kwegamba namubuuza what do you mean nagamba nti bwe mba sikkiririza mu Katonda then omuntu ayinza okulowooza mu nzikiriza mu sitaani takkiriza mu sitaani koma talina kyakkiririzaamu nagamba nti kakati waliwo ba believers and the non-believers kakati ye tali mu ba believers tali mu ba non-believers ye akkiririza muki talina ye simukkiriza asubira yavaawa ani yamutonda ekyo kirala yavaawo bazadde be weebali abalabako bazadde be weebali naye omusajja ono muntu mulungi alina akola ebintu n'abantu abamu basajja bannaffe betulowooza nti bali nnyo mu Katonda byebatakola so njagala okukiwa omusajja aliyo mwami ali eyo andaba bukkiriza yagala nnyo Katonda musembezaawo buli bw'onoosembeza Katonda ekyokwagala kijja kwanguyira buli bw'onoosembeza Katonda okwagala omukyala wo n'abantu abalala bakulinaanye kijja kwanguyira naye kakati twogera ku mukwano guno njagala nze entanda gye njagala okuwa singa bwagambye nti oba omwami wali ositula ku mukyala kati nga tokoze ki kolayo ekyenjawulo omuntu ekimufuula ow'enjawulo mu bantu abalala kiyinza okuba nga si kinene nnyo naye nga kyanjawulo nga kijja kulaga nti omuntu ono olina w'omutwalira oba oli awo w'otatwalira balala bonna ng'obaawudde ng'olina w'omutwalira omuntu asobola okubeerawo ng'ayagala maama we era buli muntu n'akitegeera nti nedda alina omukwano ne maama we naye ate omukwano era gw'onolaga muwala wo ate era gwanjawulo ku gw'onolaga maama so nga ate bonna osobola obbawo omukwano nga gw'amaanyi so mu ngeri y'emu omukwano gw'omukyala osobola ogumulaga n'omumatiza bulungi mu ngeri ennungi tukikole nga kirungi omukwano ogumumatiza kikyotegeezezza omukwano n'ogumumatiza mu ngeri ennungi awo kasi kategedde manya byayagala omukolere okujja mu busobozi bwo oleme genda kumenya mayumba nakukola kugwa ku bisiki oba abantu abamu babijjamu busungu ate alaba nga talina kyagenda kukola nanyigawo obunyiizi nanyigawo obunyiizi n'akambuwala musaba omunnyo mulye n'obuuza ate oguze gwaki nedda n'omubuuza omunnyo gwe batanuuna nga sukaali kusamu nga mungi olaba n'ebikenembi tebisobola gunuuna omunnyo ne bweguyiwawo wansi ebikenembi tebijja omusajja nakkuba omunnyo mulye mwono naye osagukubaki nti olumu abamu bakambuwala eyo wiiki ya laava eyo omuli olwo olunaku lwa laava n'agimalako nga mukambwe tasalibwako musale n'akatono tosobola muyitaawo ayingira ewaka ezo ennaku ettaano ezidira ayingira ewaka nga mukambwe ennyo n'afuluma nga mukambwe naye ng'oluusi kiva ku busobozi naye nze kyendowooza muyinza n'okubeera ewaka n'ofumba kacyayi n'ofumba just kacyayi mu ngeri y'enjawulo etaliyamu yes mukamulire kajuice oba agenda kukola ekyomukisa luno olunaku si lwa kukola naye bwe yandibadde agenda okukola n'obaako kyokola ekyenjawulo kamula kajuice kamuwa akatwala agende nako kagule muyinza okuba tokakamudde nga tolina busobozi bukakamula kagule munaazeeko ayinza obutakkiriza bamanya ebivaamu bw'aba agayi nibo bosobola munaazeeko wamma munaazeeko ntulabe ate kyokola kikole ng'abantu abaliwo ababalinaanye nabo bakirabaamu kino akikoze
mu mukwano kyanjawulo kyanjawulo ate kimujjukiza nteki wala lulibwe nakunaaza naye owange wano nga tokuwutawo bulungi kikole kiggwe tomujjukiza tomujjukiza like omujjukiza n'omugana naye ojjukira nti saakufuma eno breakfast wakinkolera mu mukwano lwaki onzijjukiza anti oyinza okuba okyerabira ate lwaki nkijjukira ndeka zemba nina kabox kange wenkitadde kale kisinzira kuko si kirungi kukijjukiza naye abakazi fe tukirina ekyo lwisi akugulira engatto lwisi akutulako autu abakazi olwokuba okikoze omulundi gumu oyagala okirabinge ine nenga mwambibwaneka neyanziza olwakadde kompadde nange nesimenyo you're so busy naye okubanga tuwadde akadde nange abantu bagamba fena famire y'abantu bafuba amaaso nesha alina galubindi nange nina nawe olina wadde tetulaba nange akadde kano nkasima ate tekakugamba abantu mumbeera bize sisobola kubeera bize nembulwa akadde kabeera ne mukyala bwanika wano bwenti ne wiiki ejja tukulina ne wiiki ejja mutawaana ndiyo byowulidde ne wiiki ejja tewali mutawaana so kyemwagala mwami bwanika ayogereko next mukiteeka mu comment kubanga tubenga tukidiscussinga njagala okubanyumizaako nange ku bintu ebitiisa nina abantu bendaba abanyumya ebintu ebitiisa ne bikanga ntera okulaba mugana wange kyamagero nga muli ng'anyumya ebintu ebitiisa nange njagala nzije wano nyumyeko ku bitiisa gaki kuhora zempisemu mu bulamu kyamagero atugamba nti yawaka wetumala gajja nga tokonkonye olina okuba ku appointment teri kwekyaza waka wakuwumulira waka wakuwumulira ekyo bwe kyandibadde tumala gagenda waka wa muntu kuba ebintu bikyuse bino abantu batambulanga eri omuntu ne bamuyita bannange mbalenge dabeyo jangu tulye ffe twalinanga mwami okukyalo eyo ng'akyama ekisungu ng'akyama era nga ffe tumumanyi ate nga tayininga omanyi ojjukirwa ku mupunga gwe twayogerako gwa box omupunga bagufubanga ne guwamba ekyalo kyonna kati guno ogw'ennaku zino tegukyawamba naye guli bagugiranga effumbiro lya jjajja lidempita nga liri eri kati ng'omupunga gwe baba tebannasala kuleeta eno gye twaliiranga nga bagukuba eri mufumbiro bukiyungu akawone kawamba ekyalo box newamba ekyalo kati nga omwami oyo ng'olwo atambula ayitewo eri ku kkubo atambula bw'aba yabadde avuza eggaali agivaako olunaasotte mumuyite kati ate ne jjajja muzeeyaalo naye alina engeri gye yazimba eggalaji eyo dining yali ggalaji naye kati neefuuka dining kuba tetwalina mmotoka jjajja teyalina mmotoka naye nga etunudde eno mu kkubo abantu gye baviira so nga bwe tuba tulya wano nga tuli ku lujjuliro ng'oba olaba eri n'oli abaalaba nti bano balina kulya so omupunga ogwo naye ngenda kufumbira ku mupunga ogwo ku Valentine mukwano tokikola nzikola nfumbirako omupunga nga nilutolwa Hagayi oli mwaka mmonde sirikyerabira naye twali tutya bati nagwagala kubanga gwogufumba naye maama kati nja kufumba kati naye luli tewaliwo rice cooker kati rice cooker weeri nja kufumba omupunga omulungi naye oyogedde ku kintu ky'ennyumba okubako garagi omuntu olina mmotoka lwaki ozimba ennyumba bamalanga ne bagigula bamalanga ne bazigula bannannyini nnyumba ne babanga tebagiguze kati bwe wandiguzenga emmotoka nga toli ozimbako galagi balinga batuufu nate kati ennaku zino abantu balaba nga bazimba ennyumba nga tekuli galagi nebaba nemmotoka anti bakizuula nti ate galagi teyeetaga kusula emmotoka teyeetaga kusula mu nnyumba ekisooka kyabulabe health wise kyabulabe ku bulamu bw'abantu omukka ogwo ogufuluma mu mmotoka ogwo gulina engeri gye gutambula ne gubuna mu nnyumba gwa bulabe ate emmotoka eyingira mu nnyumba eba yeevuga omuka guvaawo kebeeramu ako n'okugikoleza okufuluma n'ebbanga lyebeeramu ng'ewola jjukira bw'oyingira esigalamu ne baggalawo emmotoka ezingira naye nga byonna obikozi omupunga baaba wanfumbira omupunga siri kwerabira kanfumbireyo omupunga ku Valentine nga guli gwe nyininyini kakati nalongosaamu banaye munsabire mubeere bulungi babayi